Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe olwaleero kyenjagadde okubeera nga tutunuulira akabaani ako. Kabaani ki k'olina okukozesa akabeera akalungi akajja okuyamba mu ebyo ebyenjawulo? Jjukira akabaani ako kalungi nnyo okusookera ddala, kagoba empewo embi, kagoba emyoyo emibi egitambulira mu mpewo. Kalungi nnyo. Ekirala kaziyiza era emyoyo emibi egyo gyonna gye babeera basindise, osobola okukanyookerezaako mu nnyumba yo buli kawungeezi n'obeera ng'okikola. Kiba kikuyambako emyoyo emibi egitambulira mu mpewo ojja kuba ogigobye. Ekyo kikulu nnyo okubeera ng'okikola. Ekirala, mulimu abantu abatera okulumbibwa ebyekika ne bibakuba, abaana nga bakubibwa emyoyo emibi ne gibakubira ddala n'agwa eri n'abambaala. Ebiseera ebisinga bw'omunyookereza akabaani ako omwana oyo, ebyekika biba bijja mutta, biba bijja muvaako, oba bibeera bijja kwogera. Singa obeera omunyookereza akabaani, omuntu oyo aba alumbiddwa ebyo ebyekika ebitera obbakuba ne bagwa eri. Ekirala, gwe bizinensi, tugeze kati nga gwafumba ng'ofumbira abantu, buli lw'omala okukuma essigiri soosaako akabaani kano kasuuleko kabeere nga kanyooka nga tonnassaako mmere. Kasooke kagobe emyoyo emibi gyonna egijja okulemesa bakasitoma bo okubeera nga bajja, okubeera nga balya emmere yo oba okunywa caayi. Kalungi nnyo, kagobera ddala emyoyo emibi egyo gitambulira mu mpewo. Kakati akabaani k'olina okukozesa kalina okubeera nga kavudde ku miti, okusingira ddala akabaani akava ku muti gwe tuyita omuwafu kaba kalungi nnyo. Akabaani akavudde ku muwafu kaba kajja kukolera bulungi nnyo byonna by'oyagala okukola. Beera ng'onoonyaako akavudde ku muti gwe tuyita omuwafu. Kyekyo kyenjagadde okubeera nga mbabuulira. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 07778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.